Ssettendekero wa Victoria University yemu ku matendekero agawagulu agagenda okwetaba mu mpaka za University Football League ez'omwaka guno ezigenda okutandika ku Lwokubiri lwa Ssaabiti ejja. Eno eteekeddwa mu kibinja A ne Kumi University, Uganda Christian University ne IUIU era Patrick Sebuliba ono nga yakulira ebyemizannyo ku ssettendekero n'agamba basuubira empaka ennyuvu omwaka guno era ttiimu yaabwe bagiteeseteese bulungi okuvuganya okuwangula ekikopo. N'olwekyo kibadde kitukakatako nga University era ezanyeeko ne mu Premier Division okwetaba mu mpaka zino. So etuzze nga abaera bannaffe bwe bazze ttiimu tugitegese era tusuubira okuteekawo omutindo omulungi oguweesa University yaffe ekitiibwa. Guno gwe gugenda okubeera omwaka ogw'ekkumi ng'empaka zino zizannyibwa era ssettendekero wa Makerere University ye yawangula ezaasooka mu mwaka gwa 2012. Penny Nakabenge ono nga ye President owa Association of Uganda University Sports agamba empaka zino zeze zikula okuva ku ttiimu 6 ezeetaba mu mpaka ezaasooka okutuuka ku ttiimu 22 ezigenda okwetaba mu z'omwaka guno. Tukubiriza university zonna zibe nga zeeyisa bulungi, event esobole okuba ennungi. Era nga aba Pepsi tubadde ne UFL emyaka 10 egiseewo era tuli excited okubeera nti nga tugenda kubeera nabo mu myaka 10 ezijja. Abawagizi aba university teams ez'enjawulo badde mbasaba mujje ku mipiira kubanga tulina ebirabo bingi bye tugenda obbawa. Ttiimu ya Uganda Christian University ye yawangula empaka ezaasembayo mu mwaka gwa 2019 nga yakuba St. Lawrence ku luzannya olw'akamalirizo.